Bannayuganda bannange mwenna, eno video mwenagirabira nja kuba maze okuyitamu. Ngenze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe y'okununula eggwanga lyaffe Uganda. Era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era n'ebitutambuza byonna ebya struggle y'okutaasa Uganda yaffe. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuntaasa abatujwabo okubanga kati nkyali mulamu. Njagala okwebaza abo baganda baffe abali mu security, abakazi n'abakyala b'ekitiibwa abaagaana okugondera bi order ebimenya amateeka ebyokujja okunkwata nga babatumye bankwate naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba nga nsobola okwekweka n'okwetebula okubanga paka kati nkyaliwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza bafaatha ne bannaddiini mwenna ab'enjawulo, sijja bamenya mannya, mwenna abansabidde ebitambiro by'emmisa, nammwe abampadde omukisa ogunyambi gwe mbadde neetaaga ennyo mu kaseera kano okumekinga sure nga mmalako. Njagala okwebaza famire yange olw'okuba abagumu naddala mu kaseera kano akazibu. Nebaza bannayuganda mwenna olw'essaala ze munsabidde, olwa support gye mutuwaana okutuzaamu amaanyi. Mulaze nno ekyenjawulo muzeemu ne kimulaga ne mulaga ensi nti bwe mubanga mulina kye mukkiririzaamu naddala ekirowoozo eky'okwenunula muli beeteefuteefu okuwaayo buli omu ekitono kyasobola omwo nga mwotadde n'okuteeka obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe mu katyabaga okumekinga sure mukuuma abo abalwanirira ekyo nammwe ekibagasa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwali mukikozeeko, mwabikola mu myaka gy'ekinaana era kati muzeemu ne mubikola mu 2026 nga wayise emyaka 40 era nkakasa nti era mujja kusobola okukikola bwe kinaaba nkyetaagisiza okutaasa eggwanga lyaffe. Mukirazeeko, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kisesa okulaba nti emyezi 2 nga security y'eggwanga yonna eteekamu biliyoni ne biliyoni za sente z'omuwa omusolo okunnoonya nze omuntu atalina musango ate ne bamaliriza nga balemeddwa n'okunfuna. Lwaki? Kubanga abantu ba bulijjo omwe mubadde munkuumye nga bwe mwabakuumala kubanga beerabira mangu bakujjukiza. Batadde road blocks buli wamu, banoonyiza bagenze ne bafukuza ennyumba z'abannange bahonorable n'emikwano gyange bonna benkolagana nabo. Bastopinze emmotoka ne emmotoka z'abantu ne bazicekinga ne bacekinga ne bodaboda n'abali ku bodaboda ne babajjako n'abasabaze baabwe ne babajjako ne helmet. Pakutaddewo traffic jam mu ggwanga lyonna okubanga mutabani wa Museveni agambye munoonye Bobi Wine naye banfunye nedda tebanfunye. Ekyo ki? Maanyi g'abantu. Balumbaganye ennyumba z'abantu ab'enjawulo just ennaku 2 eziyise. Balumbye ennyumba ya personal assistant wange Don Sheriff najja nga banoonya bwe batasobodde kunfuna oba yo okumufuna ne bawamba mukyala we nakati mukyala we bakyamukutte. Ky'omukisa omulungi ebyo byonna byabaddewo nga biri ku kamera nga bwe tuzze tubagamba nti kamera kye kyokulwanyisa kyammwe. Mwalabye bano ba police officer abali bankuuma mu campaign 9 mulamba babakwata ne babasiba bwe bavuddeyo ne babagoba mu poliisi with disgrace oba mu olw'ekikolwa ekitalina kitiibwa naye nga kikola ki kye bakoze kugaana kubeera bambega na kulemererwa kunsibira waka gye nadduka nga bannumbye nga 16 January kyokka nga bo omulimu gwabwe gwali guwedde nga 15 era ne bamperekera ne bazize waka officially ne baba withdrawing naye bakulaga nti babakutte. So njagala bagamba kino bannayuganda akalulu ka 2026 nga bwe mwalaba ffe twali tukawangula Museveni n'akola vulugu yeyo yonna gwe yakola okulonda ne bakufuula ekisekererwa ne bawamba buwambi. Kakati ali mu kubukuta ne kye bayita legitimacy n'obuswavu kubanga tewali yamulonda. Mulabye nze siri waka kubanga baatulumbagana bannumbe waka ku lunaku lwe 16 January nze nabatolokako mu Robert Dobb style naye era bwayitawo ennaku ntono ne bakola olulumbagano olulala. Olumbagano olwo bakola ki?
bakuba abantu bange ne bakuba mukyala wange n'abantu baffe abewaka ba family members ne banyagulula ebintu byaffe ne boonona ennyumba yaffe ne bawamba amaka gaffe mwe badde babeera paka kati enju yaffe yeetooloddwa maje. Nsonga ki gye bawa? Tebakuwa nsonga, kyokka buli kaseera bagamba tebali mu kunoonya. Naye waka wange bafulawo barracks. So eyo ensonga lwaki kineetagisiza okuvaako mu ggwanga akaseera akagere ate ngende nkole emirimu egyo egy'enjawulo nga bwe twabagamba twagaana okupowa nene tugamba nti tugenda kulwana si kulwanira Uganda yokka wabula ne international ne mawanga amalala gonna. Era mu bintu bye twagala okukola twagala kupushinga tulabe nga Museveni ateekebwako natti ez'enjawulo n'abo bakolagana nabo okutulugunya bana Uganda n'okutyobola eddembe ly'obuntu. Twagala negana mawanga agavujirira Museveni sente zakozesa okutta abantu nago galekeraawo, ezo sente galekeraawo zimuwa ate tegakomaawo bwe gaba gasobola galekere ddala gakatinga eddala ties ne gavumenti ya Museveni e Uganda. Mu nnaku eziyise muze mulaba nga ensonga ezo tuzikwasaganyiza nga tuzogererako ku platforms ezo ez'ensi yonna naye nga tubeera virtual, tubeera ku simu, tubeera ku kamera, tubeera ku video. Naye kati njagala kutuukirayo ddala era njagala okukozesa omukisa guno okutegeeza ba comrades bonna abali mu diaspora ti ngenda batuukako nammwe bakulembeze bannaffe abali mu diaspora tugenda batuukako mu nnaku ezo ezijja mu maaso. Tweteeketeke okumakinga sure tukonkona ku buli nzigi okumakinga sure tumobilizinga bannaffe nga tuorganizinga tupushinga back dictator tulememu wakaweweevu tumakinga sure tumugonza paka tunamuja mu ntebe. Njagala mumanye nti ba dictator abo nga Museveni naddala Museveni in particular sente zimuyimirizawo government ye bazimuwa mu linnya lyammwe mu linnya lyaffe mu linnya lya Uganda. So bwe tutuuka eyo abamuvujirira ate ne tumakinga sure tumutema entega tusobola okukola ekyamaanyi. So ekyo kye twagala okukola, ekyo kye tugenda okukola era abacomrade bonna abali mu diaspora tujja batuukako mu abali e Europe, mu abali America, mu abali mu Africa tugenda batuukako. Nga siriiwo Deputy President waffe wa Northern Uganda Dr. Lina Zedriga yagenda okubeera acting president w'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform. Nga maze okukola emirimu gyenyini okukola nga tumaze okumakinga sure buli wamu tufefetawo nga tumaze okukola okumakinga sure tufightinze government eyo ku international front era nja komawo ewaka kuba siina musango. Bankole kye baagala okunkola regime ya Museveni ng'ensi yonna eraba kubanga tekimenya mateeka okwesimbawo ku bwa president. Naye mu kaseera kano njagala obasaba mwenna musigale nga muli gumite, musigale nga muli bumu era mumeere n'essuubi kubanga Uganda ejja kununulwa era ejja kununulwa ffe bana Uganda. People power, our power. Our power, people power. Mukulu President w'ekibiina kya NUP era ng'obubaka bwogedde mu Luganda sisuubira nti nina kyenyinza ate okuba nga nyongerako. Lese obubaka nga buli mu versions bbiri, waliwo ey'Oluganda waliwo ey'Oluzungu era nga soose kubanga bapostinga ey'Oluzungu then oluvannyuma ne bapostinga ey'Oluganda naye nga kakasiza nti we munaalabira akatambi kano ajja kuba yawese dda kubanga abamuwenja be bangi, abantu bangi abakosebwa balumba maka g'abantu wuyo batandise n'okuba nga bawamba abakyala, abasirikale abaali bamulinze tebalutumira mwana bonna ne babatwala kwegamba ebintu bingi ebibaddewo. N'agamba nti nedda kansooke ng'endeko eno tugende twegeyageyamuko ne bannange tulabe kiki ekiddako era yabagambye nti tadduse era tagamba nti awanise nedda agenze kubanga awayawayamu ne banne baweŋŋane ku magezi ajja kubanga komawo ate mu sitayiro ndala. Awo tuvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo, amawulire mangi agatambula gagenda mu maaso aneeno mu ggwanga Uganda. Juzi twalabye mawulire ne gayitingana ga Diana Nabatanzi ne Florence Nampijja nonno bali bati love ebamenya oba ebatta.
Fuddewo ensonga za Jaden ne Senga Acid mwattu zikyalanda era ng'essaawa ya kakati wenjogerera buli omu awanda muliro. Jaden talina bigambo biwoomu eri Senga Acid era agambye nti tamutya. I have a problem. I don't lower arguments to small insults. Era kasitampulira mu golinga egundi olinga kino awo mba sikyateesezza naawe oba omaze okulaga how dense and stupid you are. Good morning, mwasuze mutya. Ekisooka kimu nga before you run that vocabulary nga tonnaba ku runninga nnyo manyi you take respect, you want to turn it into fear. Nze manku ekitiibwa sikutya kinkakata okuwa kitiibwa sikutya, and just because I want to be bold and frank doesn't mean I don't have respect for you. I do, old mama. Yeah, so ekisooka bw'oba toyina bipapula wali osonda zaaki why said binsaba nga onaabasondesa n'abasonda nno mbasaasira olwosondera otya ku drive y'omuntu aliko ekikyamu. That woman is psychologically dense and down. Gwotuulako otya, in fact n'abamuwuliriza nkusaasira leero n'ebiseera eby'omu maaso oba ebitadde mu katyabaga. I want us to be frank. Yakulazeko screenshot nga aweza sente before nga tonnaba kuba meeza kuwoggana. Byonna nga bigenda mu maaso ye Senga Acid naye akombye ku paasi agamba essente tagenda zimuwa. Agamba tagenda zimuwa. Sigenda zikuwa. Abazimpa bambuulire ekyo zikozesa. One of the people abasonda essente enyingi like I told you abamu bakuwanga 15,000 13,000 2,500 etc. Omuntu eyasinga okuwa sente yampa akakadde kamu and it's my personal abeera mu America. Yangambye she trusts me to use that money in whichever way I find needful. Akakadde ako so kuzobanja akakadde eyakampa nabalaze that message mubalage here. Hi dear, I want to contribute 1M. I don't want my name mentioned. Where should I put it? Alabambi amoshifa yiyo nebampa yampa 1 million oyo 1M era nazinsindikira nemuwa enamba nemugamba received with gratitude. As of yesterday yangambye my dear, those low lives who are even willing to betray themselves, pay them no mind. It wasn't about money. We thought someone genuinely needed help. Time tells a lot of stories and shows one's true character. I, for one, am happy you did not give him the money. You will find a worthy cause. I trust and love you. Bye. Be strong and safe. Hold it. Oyo yeyampa akakadde kakati awo sigazizaawo mmeka omuntu omulala eyampa sente zo kamukubire nenda mukubira wano akuwulire bamuyita Rita abeera Canada. Kakati ndi ku live ndi accountability ya sente za Jaden. 1% mmeka eza Jaden? Sente za Jaden yoba I think zali $5. And what happened after? Wangamba nzikole muki? Nakugamba oziwe ono mami eyafudde. Vianney. Yes. Thank you.
Chembade Njagala, I was just giving people an Wabula akirizaganya ne Ssenga Acid era n'amugamba nti akwate sente ezo instead asiibulula abasiraamu oba abasiibi. Nze nganze eyasondera Jayden ewa Ssenga Acid. Ssenga Acid eze sente. Subululamu abasiraamu, gulira abasiraamu ebyokulya, baguliremu emmere ku muzikiti. If not, obagulire idi. Mukitegedde Jayden tosobola ku disrespectinga Ssenga okutuuka awo. Ssenga mukulu akuzaala. Ssenga okuvaayo n'akusaba empapula yali mutuufu kuba ne bebe yazikusaba. Bebe kulu yakusaba empapula nga ye tomusabula. Bebe kulu waneno yakusaba empapula nga ye tomusabula. Oli ku Ssenga Acid bu milioni 2 bwokka. Oli ku mukazi omufiirako. Wobanga ovuddengayo nojja waneno ku internet okusaba obuyambi meaning oli mwavu toweesobola. Yes, oli mwavu toweesobola. Kakati omwavu taba na choice. Ate omwavu alina okuba na mpisa. Wobanga osabiriza olina okuba na mpisa. Naye gwe twakugumira Jayden, gw'omwe yali omulwadde, gw'omwe ayagala obuyambi, gw'omwe yali asaba ssente ng'olaga nti toweeguya, gw'omwe atutadde ku pressure mb'obuzaayo emyezi 3 kacyanga giggwako ebyo okufa tukulaba wabiviirako ddala. Naye nga Ssenga Acid mwesonyiwe era sente Ssenga Acid okkirizibwa okuzikozesaamu zonna kyonna ky'oyagala kebe n'okuzirya Ssenga Acid okkirizibwa kuba ezo sente z'abantu. Okitegedde Jayden ate buli eyasonde wa Ssenga Acid yali tiimu Ssenga Acid. Iye Ssenga Acid oli waddembe kulya sente ezo toyinza ku disrespecting omukazi okutuuka awo. Kikikyo Nga tuvuddeko olunaku lw'eggula amawulire gatambudde nti Chosen Becky ne mwami Professor Bawe nti Chosen Becky yavudde mu mbeera n'atabukira Kasuku n'amugamba tatunuuza mu Bawe kamera wabula bagamba nti ensonga oba entabwe eva wano. Professor Kajja ne mukyala we oba Chosen Becky nga reactinga mu busungu obw'amaanyi. Yes, bangi bavuddeyo nga mugamba nti Chosen Becky yavuddeyo yakoze empisa embi okuddamu obubi Kasuku. Ebiseera ebisinga abantu bange omuntu tava mu bbanga na reactinga bubi ku muntu. Yes, kigambibwa oba mbu Kasuku yavaayo nga emikolo gya Chosen Becky teginnabaawo. Kasuku alina ebigambo bye yayogera ebibi ku Chosen Becky nga adifendinga dictator Amiri. So omukyalo ono bwe yawulira ebigambo bino ng'ate mbu nga si bituufu n'anyiigira Kasuku bwe beesanze yabadde alina okukozesa okulaga Kasuku nti nakutama Kasuku sikwetaaga era Kasuku nsobola n'okusuuwinga otutunuzaamu kamera. So abasinga Professor Kajja ne mukyala we mwamukutte bubi era ndabye abantu bangi nga bakola statement Chosen Becky weeyisiza bubi twetaaga ba blogger. Yes, twetaaga ba YouTuber, twetaaga ba blogger. Naye omukyalo ono njagala tudde ku side ya Chosen Becky oba tudde ku side ya Kasuku. Abantu bano buli omu alina ensobi. Mukama wange alina ensobi. Yes, wadde bagamba always boss is right. But Chosen Becky alina ensobi ne Kasuku alina ensobi. Bwabanga Kasuku yayogera ebigambo nga tabinaako mitwe n'amagulu. Bwaba yategera nti Chosen Becky yanyiiga. Bali bantu omuntu omukulu yasono omugamba Becky. Nsaba kunsonyo kitegeeza nayogera ebigambo ne nakola likes na content naye tebyali bituufu. Becky n'akitegera kubanga Becky akimanyi tulya ku media. Naye Kasuku talina kye yakola. Kasuku yakipinga going on nga asajulatinga amawulire agali fake. Okitegera so omukyalo ono okuvaayo ku interview eva ku mukolo njukira era mu bantu abasooka ku breaking amawulire ago era yali mu Kasuku n'atugamba nti bagenda kyala era banamala okukyala banjule. Era Kasuku yekennyini era yavaayo n'atugamba nti kusinziira ku biriwo omukolo bagusazizaamu nti sente tezaaweze babadde basonda ndowooza we wava obuzibu oli n'anyiiga. Naye ati obuzibu buli nti ba celebrities bano obeera serebu ng'oli mu butaala era olina okukkiriza bakwogereku oba birungi oba bibi. Kyekikulu ba serebu bo obulamu bwabwe butambulirawo. Naye nga tuli ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde tukyako nga tukomawo nabyo mu bujjuvu atuula butuuzi kalira nywera
tukomawo tavaawo.